mwekalakasa ne mwogerera ffe tugeze tujja kudda nze okuwulira nga muli Rwanda musamba mupiira nze oli yagamba temugende Rwanda ate nga bakkiriza okugenda kati tugamba ffe ababuzi gavumenti tufuna obuzibu tukwate ki mmwe nga banno mwali mwagala mwabifuna kaya abatuwuliriza bwe twekandaganye tufuna mu paalamenti ne gavumenti ino naye yasooka neyekandaga kubanga bitwali tugigamba nga tebireeta netugamba ate kakati ffe twekandaze nammwe mwekandaze kakati ekituufu kyekiriwa nenjagala okubategeeza abatuwuliriza nti bye twabasaba twateeka ku mmeeza bye twagala bibe okusookera ddala report batwagala tulabe gavumenti yeebase etunulamu badde enoonyereza etya zino ensonga zibakwatako kubanga okuva lwe twajja mu paalamenti tuli ku kintu kimu kunoonya baabula kakati omuntu gwali eyali ekibuga ali luddawo mubende wansi eyo gwe omanyi nti bwenfuluma mu paalamenti nja kuddamu omuntu akomye ng'abantu betunoonya naddala 18 bakoze eki bakomyewo n'ensonga zaali nno nnyingi ate era bwe batazikolako mangu endala ndaba zeeyongerako ez'abalaalo tezaaliko kakati tweyongezaako abalaalo n'ensonga zaabwe mwakanganamu waliwo ekiddako mukirinde waliwo ekiddako tetubiraba ebyo byonna ebiddako nga ebyaffe byonna twagala tubikole mu mirembe tetwagala muntu addayo mu nsiko kulwana nekyo twakiteeka ku mmeeza so twagala tukole ebintu byaffe mu mirembe twasaba ripooti eraga wawe batuuse tuviirawo tulabe oba beebase oba tebeebase kakati mu luzungu luli ripooti eba nga process indicator yandibadde tulaga nti tuyina we tutuuse mu kulaba nga gavumenti mu kulaba abantu be mugamba nti babula we batuuse naye tugenda otunulira oluvannyuma lw'omwezi mulamba nga ripooti lwejja Mwai Museveni bagamba ripooti mugigabani ekyo nakyo kyatulaga nti Mwai Museveni ayinza okuba nga alina title naye nga abakulembera eggwanga balala kubanga ye yeewuunya bwewuunya nti ripooti yali tejjanga then nejja ffenna ne tulowooza nti ripooti egenda kulaga nti gundi ali wano oba ono ali wali tugenda okulaba ng'era ddala abantu bafunana betunoonyeza ddala mu ripooti tebaliimu nti wuuno ali wano oba ali wali so netugamba ye kakati tutandikiddewa ku ripooti eno bye twali twagala ripooti etulage naffe tutandikire awo so ne tuweebwa omukisa tugaziye ku ripooti eyo kubanga naffe tetutudde twabeeranga tunoonyereza olaba ggwe abulwako omuntu we nga otebereza nti ate oyabula nze gavumenti mumpe omuntu wange yatokakasa nti be bamutwala kati ate bano batwala emisana tukunga tubalaba ate nga bakozesa emmotoka ezibeerako number plate za gavumenti so n'okukyusakyusa information olaba batubuzaabuza nti ate yono Kibala map prime minister gwe yayogerako ate si yeye kakati ne tulaba nti gavumenti ebintu by'omuntu okubula byasigalidde ffe bano bakuuma ntebe yokka ebyo byogamba nti nno omuntu waabuze mumumpe okusinziira ku nninga gye tubataddeko ne balabika nga tebatuwa information ejjirayo ddala nti abantu bano bali wano tujja bafuna bwe tuti ne bano bonna baaso abagamba bali mu gavumenti abagamba bali mu kibiina ekikulembera eggwanga lino obabuuza ripooti gw'olaba otya nabo bagyewuunya kati bulijjo batuwaanira abakuumaddembe ab'ebyokwerinda titwalabye mulimu guli awo ku nsonga eyo so ekiddako ffe twagala era mazima matuufu speaker okwaloketinga ripooti eno eri komiti ya paalamenti tetwasooka kukyagala era twali tetukyagadde kubanga ababaka ffe ffennyini ffe twavayo n'ensonga eno nti etulumya omutwe ate era ensonga ne bazizza mu komiti ya paalamenti ate ababaka kwe batuula era so tuli awo tuba tetufulumyemuko era nabano ba IGG aba human rights actually wa human rights omukyala ate olabeera nga bamuyita yennyini yatulagadda incompetence n'obutasobola ate olabeera ng'otuddamu kwegamba okutwetoolooza kizibu naye kyenjaga kutegeeza bannaganda batuwuliriza ti mu advocacy yonna wabeerawo bye mutuukako step ze mutuukako ekikulu ekisembayo kye twagala be bantu okulabika naye waliwo steps ze tulina okutuukako okulabika nti abantu abo tubafuna
kakati buno bwonna bwe tutuukako obumu bubeera bu process indicator bwe tufunyeeyo butuzaamu kutwanyi nti tugenda kukiddako naye ng'ekikulu mu byonna abantu baffe tebannakola ki tebannalabika so kiri kye tuyita outcome indicator nti ekisembayo kye twandyagadde kyekino kaki ekyaweza mu parliament ekyatuza mu parliament kubanga twali tubasabye report bagituwe eraga abantu baffe status bweri naffe tubalage ekyetaagisa okukola era ripooti erabike ng'egenda mu maaso ekolebwako ab'ebitongole ebyenjawulo tufuba okulaba nti tumaliriza okufuna abantu baffe kyekiddako nakimweyo kakati abanoonyereza bonna tukyali mu bbawa chance twabagambye ffe tetugenda kudda mu nsiko ebyaffe bya bwongo tewali agenda kudda mu nsiko kulwana ekyo tetukyagala kati tukyawa omukisa buli muntu yenna avunaanyizibwa ku nsonga eno aleete kyalowooza ekiriza otutuusa ku bantu abo kakati tumale okulaba gye bakomye olutujja balaga nti gavumenti gye mwewaanya yeebase tebafaako tebaagala ekuuma ntebe tekuuma mmwe so tomala tewobaawo n'omwabalamu abantu amaanyi nti ababaka kye baakola tekiri mu makulu kirimu amakulu manene nnyo kubanga okusooka bali baluza ne ripooti bagireeta ripooti bamaze ogireeta ripooti era tutwala mu kufuna baki bantu baffe ate era tukyalwanirira n'ebintu ebirala bingi abantu abamu eddembe ly'obuntu baliteeka ku physical torture omuntu okunyigirizibwa ku mubiri gwe okubuzibwawo kyokka naye naawe wayagala okugoba ekyapa kyekyetta nga ofiisi eyo bakuvuluga tebakubulira ebintu bwe bitambula bakusaba zino bakusaba ziri ekyapa tekifuluma naawe eddembe lyo eryokufuna obwannannyini ku ttaka oba erya property ownership eryokubeera n'ebikwatikako eddembe lirinyiriddwa tulina eddembe eddala ly'obutonde bwese okwonoonebwa eddembe eryo lyonna twagala ffe nga babaka ba palamenti era nga kabaka bwe yatusaba teri kubongoota oba tukuse oba tuli bayala teri kubongoota so ekyo twagala tukibabuulire bannayuganda bategeere nti obwo obuntu obutonotono obwo nabo tulina okuba nga tubulaba wawe butuuse era tekigaana mwana kuzannyamu we work without play. Christine mukyali ku mulamwa tuli ku mulamwa omulamwa mukulu munene era tugiyita mission 2021 mission 2021 eyo teko makalulu kokka abamu nga bemulowooza twatuviiraawo nga tugenda mu maaso so tukyali ku mulamwa omulamwa omukulu banne gwe twagala gwakukyusa bukulembeze bwagwanga lino gwe mulamwa omukulu ebirala byonna obwongo weebuli tukyusamu bino agriculture obutale enguudo biki bino byobadde otusome KCCA yagiwadde ekirabo kwegala twewuli naye ndowooza n'ebirabo ebyo bitandise okubeera corrupted omanyi bannayuganda tetwewena so kyetugamba nti tukyali ku mulamwa omulamwa omukulu weeguli n'emiramu ebyo giddako awo paka wansi tukyali ku mulamwa se bwe mufuluma bwe mukomawo seggona kiki mbuuzizako jja ekisooka nsanyuse okuwulira omubaka bya Katonda akiikirira abakozi baffe ekigambo kyayogedde ekigamba nti ku nsonga ezimu tutambulire wamu kituufu ensonga z'okutyoboola eddembe ly'obuntu ku mulembe guno ogw'omusanvu infact bebandibadde bakulembera olwaleero abaswala olw'effuga bbiri Amini beba batambulanga n'Amini Museveni mwebaza abantu abamu kwegamba tebasiima newekyetaagisa okusiima n'olwekyo ka mwebaze mu lwatu Amini yatta nnyo abantu abatutumufu Amini yabuzaawo abantu abatutumufu Museveni tabuzizaawo bantu batutumu okutwalira awamu bendowooza nti yababuzaawo sijja boogera ba redio eno njagala esigaleko naye Museveni Amini yabuzaawo ng'omukulembeze wange w'eddiini Saabalabirizi Jana Nduluma n'abuzaawo omukulembeze wange ow'ekibiina era yali Saabalamuzi Benedicto Kiwanuka n'abuzaawo abantu abangi omwali ne b'ofumbi Museveni tabuzizaawo bantu bafaanana bwe batyo okusinga alwanye n'abacapati zaawo ba boda boda n'abantu abawansi ng'eyasoma ndowooza yakola ekibalo
n'alowooza nti olw'okuba bano bembuzizaawo bakyapati be bantu abawansi tebajja kusiikuula nfuufu. Ekintu ekibadde kitutawaanya bano ne bwebatandifulumye babyakatonda nandibadde mumativu singa baayimirira ne bagamba ffe tetujja kufuluma kwekandagga naye muleete abantu be mwabuza. Ebigambo byayogedde bibadde bya bukuusa bya Katonda yasirika nga twogera ku nsonga ez'okubuzaawo abantu abawansi be tukiikirira abatalina musango. Medi Oweekitiibwa Mpuuga yagenda n'alambula mu constituency yange wano Uganda Kyebando n'asangawo omukyalo omu alera omwana gw'atalinaako Luganda. Kitaawe yali wa bodaboda, drone n'emutwala, naye ng'omwana we bwe yavanga ku ssomero yabeeranga wa mukyalo oyo. Ono bw'akomawo olweggulo n'atwala omwana we wuwe, ku makya n'amuzzaayo naga naye mungambira omukyalo oyo ankuumira omwana wange, simanyi oba nga ndidda, njagala olowooze ku bigambo ebyo. Museveni yatugamba nga yakajja nti oba tunoonya empiso mu nnyumba neerabika, ensi enoonya etya omutuuze citizen n'abula nga gavumenti ye teyina ansa. Museveni n'agamba these idiots, yagamba abakulembeze abavaako ekyaba muyisa embizzi kubanga tebamanyi bya muwendo. Njagala omuntu ayimirira ambuulire ekyomuwendo ekisinga obulamu bw'omuntu. Nze nyamba Museveni by the way, muwonye ekibi kye, mubuulira njiri yakulokoka, ntaasa ye omuliro, kubanga be yayita embizzi ekyaba muyisa embizzi kyakola. Neewala okulaba ng'ekya Museveni gwe njagala bwe ntyo omuntu amuyita embizzi kubanga naye ku mulembe gwe abantu baabuzibwawo nga babatwala bamajeebe. Idi Amin teyalabikako ku high court kugenda kunona Bendito Kiwanuka. Basirikale bebe baamunona. Abasirikale abaanona Idi abayona Kiwanuka be basirikale abaanona John Bosco Kibalama, be basirikale abaanona Damulira, be basirikale abaanona ono musajja wattu alero musajja wattu ekakiri mu barracks. Abamu ku bantu betwogerako bwe baakwatibwa baali traced mu military barracks, baali traced mu police cell. Damulira yasooka mu police cell ku CPS. Polisi nemukwata nemuwaayo mannyo g'abanyazi nemukwasa CMI. Human Rights Commission ekulemberwa ono mukyala Mariam Wangadya newandiika nti Damulira ali ku CMI kubanga bwe yava ku CPS CMI yamutwala. CMI eriko etteeka erigifuga. Ekifo kye barunning is not a gazetted detention center. Tebalina kusiba. Wangolo erinnya ndijjukidde. Wangolo bamukwata n'abalanga Kansala Cyrus Kasaato ne babatwala ekakiri mu barracks. Abamu ne babata. N'asigalayo. Oyagala tumubanjani. Medi abagwagwa bajja ne batugamba baafuluma bali Canada. Mubeera ne mutya ne gavumenti etasobola kumanya nti Medi afulumya agenze Canada. Kale baba bagamba bamutaddi baleete ebiwandiiko bo kwe bamuteera nga afuluma ekkomera. Mulala naawe neena naga nedda oli bwe yagamba Nabbanja yagamba kubanga bwe mwagala ennyo nsale ku linnya Robina Nabba yagamba nti nno gundi Kibalama tumulina Prime Minister w'eggwanga akugambye tumulina enkiiro nga mbotya temulina. Yagala okwenena n'agamba yali ategeeza Kibalama nti oli owanno tugambye tuzze tunoonya ono. Yagamba n'abantu ne bagigawaza ne Prime Minister nti mujega ekimala nti yabatabula. Bwe tutuuka okufuluma mu Parliament abantu njagala bategeere tetwatandikira ku kufuluma, twatandikira ku demands ze twateeka ku mwaliiro. Bya Katonda yalimu, Brandon Kintu yalimu mu Parliament, nali nkolanga leader of opposition nga twanukula Brandon natesatya Brandon yasirika nebya Katonda twafuna mukisa naye ategeera njagala okulowooza nti baali bategeera bye twogerako ne tuteeka amannya gano ku mwaliiro mu action taken reports eza gavumenti
nti mukoze eki ku bino twabagamba mulete report ku kino. Speaker n'atutwala mu nteeseganya. Deputy Speaker Honorable Thomas Tayebwa Banjirana. Ne tuvaayo nga tukkaanyiza nti bannaffe baleete statement. Basooka ne bagaana. Oluvannyuma ne bagamba kale Speaker n'alonga Nitamu ng'akomyewo. Bagamba tugenda kuleeta statement. N'olunaku ne tulukkaanyaako. Olunaku bwe lwali lwabulayo olunaku lumu ne bawandiika nti tulina emirimu gye tugenzeeko emitongole. Baminisita tebajja kusobola kuleeta report. Ne basaba olunaku olulala. Olunaku olulala terunatuuka olwokubiri. Ne bagamba ki Speaker n'anyiiga n'agamba mwabeekandazze mwava wano temugize eki n'ebifaanana bw'ebyo. Kwolwo nali mulaba n'agamba gavumenti Obuwa wamma si kituufu kati bano baagala mubuuliraani nga bo tebaliwo. Obuwa bwe yajja ku muzindaalo n'agamba era abakwasa amaanyi mangi ffe tetulina kye tugenda kukola tetugenda kubaanukula. Bye twababuulira byamala. Human Rights Commission yakola report. Simanyi minisita yabaanukula abantu batubuze. Tugamba muleke okwewuguusa. Abantu bano bwe twogerako tebaabula bubuzi. Bawambibwa. Kakati awo we tuva kanziga tuntandikira kusaidi Segona. So tetwatandikira ku kwekandagga. Tufuluma omuyingira. Yes. Kakati Speaker bw'akomawo Naalongo bw'alangirira nga tetuliimu n'agamba ffe twali bakyamu okufuluma. Tuga okay. Kakulabe ekiddako. Njagala oluvannyuma okumwebaza nti oluvannyuma yaddamu n'ategeera ensonga yaffe. N'agamba naye mmwe twagenda mu nteeseganya mmwe mwasuubiza nti mugenda kuleeta alipooti. Kati nga bwe mukomyewo bange ebibadde bibabuzizza byawedde muleeta alipoota. Alipoota eyo yetukomyawo ne bagireeta. Aweza kugamba nti tetulina nsonga yatukomyawo. Tulina ensonga yatukomyawo tuwulirize. Ne tubasaba ennaku 2 tubaanukule. Bwe baakoma bajja baatugamba nti abamu ku bantu betuwogera tebabeerangayo. Twatondawo mannya. Ne tugenda ne tubaleetera obukakafu nga mulimu ne national IDs ezaafulumizibwa ekitongole ekya Internal Affairs. Gino Muhoozi ne Gino Kahindo Tafiire yebakulembera tubagamba watazaalibwanga yono gwe wa national ID ekyo kimu. Ne bagamba abamu temwali reportinga ku poliisi nga babuze. Soka tubagamba mmwe mwabatwala. Naye bwe wadde kiri bwekityo tie ensonga yino poliisi gy'otwala yatuwa reference naye omuntu emunoonyeza abuze. Ensonga endala zebaawa nti ffe twagaana abantu bano bannannyini bantu abaabula okukolagana ne poliisi nakyo ekyamakatu kyatule kubanga bw'otawemukira wabbango teweebikka. Baagenda muddala nga ddene baagendanga nga bagamba abantu omuntu gwe bawambira bba omuntu gwe bawambira omwana we nga mumanyi nti tukkaanye tukuweemu tukuliyirire tukuweemu compensation. Ni quietly bali abanuupu beegaane ogambe gwe tolina mwana yabula. Zino omukazi n'agamba nazaala omwana n'akulira ku kyalo kuno kati nenanga nti yabuze nga nze ngenze ne ku poliisi nti omwana wange bamuwambye abuze ng'ame taliyo olw'obusente obutono mumbuulire ye gwe muŋŋamba taliyo mwamutta kubanga okusooka okumpa okuliyirirwa alina kubanga taliyo yafa. Ni bwe muba mumulina mumute mumutwale mu kkooti ng'amateeka bwe gagamba twawangula ensembyayo kino bagamba mudde mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. That's an indictment. Kitegeeza omulimu gwe kaakola tegwali thara ko kennyini kaagambanga abantu mukkirize gavumenti yebaliyirire kiri mu lipooti nti bano bakkirize babaliyirire. You must make a finding nti baabatta. Ekyokubiri nti tuddeyo mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu si kye twayagala akakiiko ak'ekitongole ekiramuzi akeetengeredde kawulirize wabula wadde nakyo kyajja bwe kityo nakyo si kya bunafu lwa nsonga bo kye baali baagala babuzeewo abaana b'abantu ensonga eggwe
kakati eri ku mmeeza tejja kuggwa paka ng'ewedde ate ng'ewedde mu butuufu bwayo. Brandon Kintu. Kubanga nze sirina nnyo byenjogera ku bino olw'ensonga nze kisooka bafuluma bayingira anti kakati abo omanyi bwe nali nsoma obusaasire dooti baŋŋamba nti obuntu obudiidi ebibi biba bibi era singa midad azze mu penetensiya nga ndi faatha azze okuneetondera ndi mu linnya lya paati n'ery'omwana simugamba oli namusonseemu oli namuyisatuze ekibi kibi bya Katonda agambye nti ffenna ensonga za human rights teziri mu politics era ffenna bitukwatako twayimirira tuyimiridde nnyo n'abantu bano ne tukola ebintu bw'oyimirira wali ne bannaffe bano ba senior midad be twalabirako nga tayimirira wali yali mu DP ebiseera ebyo namuli mu following kati mmanyi ali mu NUP 2026 manyi we namusanga oba wanajja waffe obaki nga tuba following bwe byali nga yimiranga ku floor ya parliament nga tayime nagamba ku lwa DP nakati oba ku lwa NUP ne baba nga ali leader of opposition ayogera nsonga za ggwanga tugamba ffenna tuyimiramu era ekirunzi kyenamutwena ensonga nti omukulu bahonale bwe tubadde tubasubwa era nze naye ngenda kwewa omulimu kutandika bawandiikira message buli omu ku omu tibannange tubasubwa mujje tukole emirimu egy'eggwanga mujje tukole emirimu egyatumibwa abantu era kati demands zonna ze baateeka report yaleetebwa report speaker n'agamba ziddeemu committees committee endala ndi privilege nti njituulako era ndi very anxious committees zino ze batugamba ndi ensonga eneekomewo kuliko aba-NRM kuliko aba-NUP kuliko aba-DP kuliko aba-FDC designation eba very clear ababaka bano balina omwaganya si kirungi nnyo ebusooka tugamba nti tolyanga kyamwino niweeya ku munwa otolyanga kintu kya muno niweesiimulako kubanga oyinza constitution obulamu bwakyukako mu America olw'omukyala omuddugavu yeekandaga bukyusa ntwanyi ate si lwe basoose okwekandaga naye singa twali twakkirizaganyizza nabo nagamba bannange eno ensonga ffenna kaakati tugamba nti tufulumye mu parliament tugende wali mu lobe twegeyeemu naye mwekandaze ekino ekisembayo ku ekyo kubanga tukiwangaaliddeko nnyo Honorable Sewanyana ne Honorable Segirinya bwe baali mu kkomera nga ffe twakajja mu parliament tumanyi nze natya namunenga nti obubaka bwa parliament oba akayingira nga oli mpya basooka kusiba twali mu parliament omwo ne tutasikinga Fox nga chair wa commission wa committee atubuulire yali atandika okusoma report ne bafulumamu naye kyamalamu amaanyi okufulumamu baali beeteeseteese bafulumamu ne beenanika ezo t-shirt naye okwenanika t-shirt ne badda ku madaala picture ne amaloboozi oluzungu olungi ne lwogera ku mizinda alufa naffe twogera abeenaale ate oluzungu tulumanyi kyasolovinga ki nalabanga ba lawyers abagendaga ng'olabayo Honorable Segona Shamim Malende abagendanga e Masaka okwewuba ku bannaamu naye nga balimu bangi kati bannaamu bajja ku stage management okwogera tewali agamba nti ngenze nambuddeko bannaamu so tukole manyi nti politics is the end of is everything buli lunaku naye tuleme okubeera mu activism all the time bye badimani nga tudimandingira wamu eddembe ly'obuntu tukwategera mbasaba nti nga bwe bakomyewo bajje mu komiti ezo tuteeke ebirowoozo wamu tudde ku floor aliwo tubatupakanira ebikonde kubanga awo ssemateeka our rules zitulambikira nti bona ayogereranga awo ensonga zammwe naye tuba twagamba nti report ezze kati tugibasanzeewa osobola ogitwalira council mu law firm ye jangu ogiwulire era ali ku parliament Honorable Mukizito omanyi bw'owuliriza Brandon ebyakatonda n'ebyakatonda weewuunya oba babeera mu Uganda kuba bazzeemu ggulu ebintu byennyini bye twali twogerako Medi bw'owulira bye boogera balinga abamanyi n'ababikola kubanga simanyi ki kye badefending abantu baabula ye fact era tetusobola sigoddamu ate twakola n'amateeka nti omuntu bw'ayogera ebitakwatagana ng'omubuuza ekibuuzo muzzaako ki ntasaako asoleyo ebitakwatagana mujjako eri enkola yaffe ntasaako era watyo wabeera ne mu palamenti yalaba nnyo ebitakwatagana nga ate byabeerako biba tebikwatagana
ensonga yaffe Medi gye twateekawo yali etegerekeka bulungi nnyo nga n'omwana omuto agitegeera. Ensonga eyatufulumya yali ya ddembe lya buntu, ate nga netwogera ku ddembe lya buntu erya bulijjo, wabula nga twogera ku ddembe ly'obuntu erigenda munda nga lirimu okufa n'okubuzaawo abantu. Eddembe lye bwe twalireeta ekibuzo kyabadde mwazzeeyo. Njagala nnyo okusooka okuzimba ndyoke nkubuulire. Kati bwe tulireeta ne tulaba bannaffe bano ng'era babidaalimbiramu nga boogera nga bayogera ku nseenene ezagudde b'e Busunju oba wa. Ne tugamba nti nedda, katufulume tugende osanga lwe banaawulira. Medi njagala okusinzira wano ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka okugamba bano bawangule. Byonna bye twasaba beeyanika ne batulaga nti ddala muli batuufu, abantu bano tetumanyi gye bali. Waba waliwo report eya Human Rights Commission, report ate sipiika n'aga nti ate bali buddeemu mubayite, kiba kitegeeza aba ayina kyategeeza. Either bali bamanyi gye bali oba tebaasobola kukola bulungi mulimu gwe baalina kukola okukola. Bwe baba tebaagusobola gukola, waliwo poliisi kye yagamba. Poliisi bwe mbambuliddwa omuntu gyendaga enoonye. Kati ate poliisi yakwatanga abantu ng'ebaweereza batabalinaako buvunaanyizibwa. Kati ffe tulina okubuuza poliisi ibo bali wali owaayo baaki ng'ate gwe olina obuvunaanyizibwa. Gw'oteeka n'abantu emisango ku bantu, lwaki tewagibateekako? Kakati kino kitegeeza nti abantu abo gavumenti ebikolwa bye yalaga. 2008 batukwata basooka kukwata nze nga tebannakwata bannanga babiri Katikkiro n'Kiwona Mbozi. Omusajja kati nsobola okumwogerako kubanga yafa tebalina kyamukola. Bamuyitanga Musede, yali wa poliisi. Abamagye bamaze okunjuula bantutte abajja ati omusajja Musede nga mukambwe nnyo jamanga tompa Musede Musede nga mukwano gwange ng'afuuse naye bwe yali ammalirayo nga ntwala mu kaduukulu nga yange uve emikono gy'abasajja bano batemu basobola okutta nga Musede nga yangamba owa poliisi. Kati nsobola kyogera kuba yafa tebalina kyamukola. Kakati okitegedde ekyo nti ffe ekikolwa kyaffe tuli bawanguzi. Gavumenti tesobola kuvaayo n'eraga abantu bano we bali. Singa gavumenti yali emanyi nti bali wano yandibaleese n'ekola ne pate nga nze wemanyi gavumenti yaaba bandikoze pate nti mubadde mutugamba nti baabula kati baleetayo n'abali fictitious n'omuntu tamanyi linnya lye n'aga yenze ate gwagamba mukazi we n'aga oyo si ye bba wange. Kati ebyo ebiyiiyi ate ne bamukwata ne bamusiba. Kati oyo Katemba ffe tuba bawanguzi. N'olwekyo Medi njagala okugamba nti twawangula ne tukakasa ensi nti abantu bano abaabatwala tebasobola kubazza baababuza. Ate ng'ekyo kyennyini bwe nzijukira obulungi kye kimu ku nsonga eyatwala Museveni mu nsiko. Egamba okuttira abantu obwereere, okubabuza, okubamalako eddembe. Njagala otereeze owaayiriza. Mpaayiriza. Kye kimu ku bye yagamba ebyamutwaza mu nsiko. As to whether kye kimu ku byamutwala mu nsiko. Ekyo kirala. Debate ndala sagala kimuwaayiriza. Kakati kye kiriwo wano. N'olwekyo oyagala kumpa information otereze bulungi agambe kyekiddako kubanga si werusoose luli waliwo abaana abagenda ebweru nojjukira bulungi emyezi 5 emabega mwali mugamba muli kubazza naye ensonga enzibu eriwano kyekyabaawo tokikomya temwatugambako nedda nze njogera diverting me oli underiverting abaana bagenda bweruze tetwabaleeta kakati ekintu kiri simple nnyo. Nze nakakasa Medi nti abantu abo kati tebaliyo era ndowooza twagala kujja tulabe abakulu b'ebika owaba abantu bano gye bali naye osangayo omuntu nga tulina intelligence nga bamutemaku okugulu tebaagala muzza nakugulu kumu
osanga omuntu ngaddamulira awo Sseggona wamuleetera ati kati muno naye Sseggona muleete muno naye mu CMI no Medi tubeere practical kati nina intelligence ega nti guno tidamulira bamugjamu amaaso tebasobola muleeta kubanga tebaagala alabike mu mbeera gy'alimu kakati njagala bwe baba bagamba nti nnimba bamuleete n'amaaso mukulu wange kyayogera kumpi kye ŋŋamba kanze katono nti bw'aba tali ate tubadde tubasinga Sseggona honorable Sseggona emirimu 10 mpaako kojja ekizibu kyokoze kojjange ekunsaba ku 10 ate nga nina ezisingawo nze ekisooka ekimu ku bintu byennebaza kabaka nti mu kutulera yatuyigiriza okukola ekimu ku bimpangaazizza nga nina ekitiibwa kabaka kyeyampa nemba nga kyakikuumya ekirina newala obuleebeesi maama wange Betnambooza Mukono yanjigiriza olugero lwe yali okunjigiriza mu buto nti kyebayita kimpeneggu ng'omusajja alya gy'abanja gavumenti tugibanja ssente z'amafuta zeyina okutuwa nga zo tuli entitled by law ng'ababaka ba parliament oba ng'abakungu ba gavumenti zikyagiremye ng'ate egamba nti mbawe bino bibalekawo mwe abali ku opposition otandika ebigambo bwe bityo afune 10 ekisooka bibalekawo mwe teri yabadde opposition nti twazifunye pulezidenti w'ekibiina nabaddewo n'agamba nti yafunye amawulire ng'ate naffe mu nkubo twagafunye nti bagenda gaba miliyoni 10 mu butongole tetulinaba kukimanyaako n'alabula n'agamba babaka bange bwe kibanga kituufu nga ddala bagenda zigaba temuzikwatako nze tebyankanze kubanga nasangiddwa nina stand buli nsimbi yonna gavumenti oba parliament gyeteeka ku akawunti yange eri defined eyina erinnya ti musaala gwange allowance yange eastern parliamentary commission eyo yange etagwa mu ezo nina record nazzaayo miliyoni 5 twazzaayo 29 endala zaali mmeka zonna twazzaayo twakazizaayo emirundi 3 tuli ku record lolo kyera omuntu yenna ateeka sente etamanyiddwa etali defined ku akawunti yange njagizaayo nyina gyempisegawaga bwe zijja bannange muzikwate muzireete temuzinsaba kubanga ne bwe mmanga ndi wakemebwa kuzijjayo era sigenda zireeteramu tebazintisa zibaleete sikugaba kyova olaba nsazeewo sijja zigira ki sijja zikwatako bwe zibanga gyezi nga nzikwata era bulijjo bazisanga ku akawunti nenzijjako nenzibaddiza kasi baziteeka ku akawunti yange ziteeka okuba yestandi ya Sseggona yestandi yaffe ng'ekibiina sikokyogerera pulezidenti yakyogedde nkwotinga pulezidenti w'ekibiina ye mwogezi omukulu w'ekibiina naye ekirungi yasanze eyo yestandi yange ne bwe twali tetunakola nuupu nga nkyali mu DP yali standi yaffe awo tuyimiridde bwe buntu bulamudde nga kyali mu DP nali mu DP bira biri mukagodaba nina ekibiina omuntu yenna bw'anaatunda ekibiina kyange nga bwe baatunda ekya DP ne kino nja kifuluma nkola ekirala olimba ate nkulimbira ki tonina ku rekodi bwe baatwala kirinze tebantundira mu kutiyanga kabizzi kinoona bawa kitunda bwewabaawo akitembeya nga bwe batembeya kiri ekya nuupu ng'okivamba nenfuba okukinunula okukitaasa ne kigaana nja kukola ekirala nomu nze ndiwo twafuna ku kiri mumpe ku ssente kati twakola ffenna ekyeyo ne Medi ngatonda bukipa muno era Medi twagenda okamayebazibwa bajje wala ate era olumu Katikkiro mumpe ku ssente Katikkiro yagamba nti omuntu w'otuukira okutuuka nti ogaggawadde olina okuba nga ovudde wala kati ffe twava wala tetuli bubi nnyo okutwala wala naye nze Medi saanyi okwogera ku byessimanyi nze mpulira na mu lugambo mpulira olugambo president yayogedde wabano president wa Nuupu yayogedde naye nze sinnalabako 10 akawunti yange manyi sente eziriko
kubanga nze bwe nagenda mu palamenti sente za palamenti nazaawula muzange nenziwa akawunti eyaazo kati akawunti yange eya palamenti njikebeddeko nga nzija wano wembadde ndoza nina kuterako omusaala kuliko miliyoni emu emitwalo 23 ezo si miliyoni 10 kakati ekikumi saagala nze kyogerako n'omulundi seko n'agamba kina gyajja kitwala ajja kizaayo ntegeera bulungi kiwandike recording yo sinnaba nakukimanyako nti gyeziri bwe zinaba zizze wabula bwe ziba zizze nga tezirina linnya nga sizeezo ezimu ku zenfuna bulijjo zenina okufuna nja kukola nga bwe mbadde nkola bulijjo ku sente zifaanana bwe zityo nja zisitula nziddize azimpeereza lomu gwonokola otya kakati lwaki njogera kitaliyo ikali kusibuti kubanga kati medi twogera kuki ekikumi kizze omwogezi w'ekibiina kinaabanga kiri mu akawunti omwogezi w'ekibiina ekyabbaga kiri described kubanga buli sente ejja kankule na kino bwe tula mu komiti batuwa emitwalo 5 nja kubuuza ssemugi 5 bazikunnyonnyola mu akawunti yo sente bwe ziti za kino omusaala kino medi bakimanye babinnyonnyola n'olwekyo tazibadde mwoyo mulungi kakati bw'abanga ayagala balabisa njagala ziyite mu ono agamba azibadde zibadde mutima mulungi ono agamba teziriyo nkugambye tebanazikwata kwata kirowo brandon kintu simanyi nti guli ku style abantu totwayiriza ono ono yali asoma bwa father ne bamugoba era mukristaayo kuli style mukristo mukristo baseniya nga onaliwo seggona bamazeeko ebbanga nga bafuna sente za palamenti nze ne lumu tugenda kuweza myaka 2 so sente bazitwako akawunti eri emabegaawo batuwagula tuyite naye nagamba ngaano waliwo esente nga simanyi sinaba kutegeera sisitimu sente zange nzikuuma emiliyoni 4 nti buli mwaka nteeka okugafuna nga onalaba lumu bagambye onalaba district nekitegeera so sisobola omanyi saagala kufika ggulu bwakulimba kiba negendereza nnyo byenjogera nfwe nga ne muprigatori sigenda Brandon walimba nnyo saagala kulimba 10 sikimanyi nti oba naki nange nalabye ku mutimbagano yampereza message nti mpa ku 10 ne mugambo ate ne mugambo kakati nze ndi muliranwa lakabekale wali bulina kutekola tolaba emmotoka nga zisomba emigaati supplying emigaati nfuna emiliyoni 14 nezisukkawo naye nti parliament ye kakati ebintu bya gavumenti ffe bennyini gavumenti tulwanyisa obulyake ekikumi kiba kibi president wabano iwono yagambye nti bakozesebwa gavumenti ya Museveni nze njogerera NRM kale kakati saagala genda kwogera biri mu ssabo nga sikulirangayo konsasi asobola kwogera mbadde njagala kumanya nabasamirira mayembe mbasamirira kubanga ekyo kyembadde nsinga okumanya yewalimu amafiina ne taata fiina